Essula y'e12. Awo bwe zaali nga zisigaddeyo ennaku 6 okutuuka ku Kuyitako, Yesu n'ajja e Besaniya eyali Laazaalo, Yesu gwe yazuukiza mu bafu. Awo ne bamufumbirayo emmere ey'ekyeggulo, ne Maliza n'aweereza, naye Laazaalo n'aba omu ku abo abaali batudde naye ku mmere. Awo Maliyamu n'addira laatiri ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo, n'agisiiga ku bigere bya Yesu, n'attaanya ebigere bye n'enviiri ze. Ennyumba n'ejjula akaloosa ak'amafuta. Naye Yuda Isukaliyoti, omu ku bayigirizwa be, agenda okumulyamu olukwe, n'agamba nti, kiki ekirobedde okutunda amafuta gano okugaggyamu eddinaali 300 okugabira abaavu? Kale yayogera bw'atyo si lwa kujjukira abaavu, naye kubanga yali mubbi, ye yayambaliranga ensawo n'atwalanga bye baateekangamu. Awo Yesu n'agamba nti, mumuleke agaterekera olunaku lw'okuziikibwa kwange, kubanga abaavu be muli nabo ennaku zonna, naye nze temuli nange ennaku zonna. Awo abakopi ab'omu Bayudaaya ne bategeera nti gy'ali, ne bajja si ku lwa Yesu yekka, era naye balabe ne Laazaalo gwe yazuukiza mu bafu. Naye bakabona abakulu ne basala amagezi bamutte ne Laazaalo, kubanga ku lulwe bangi ku Bayudaaya abaagenda ne bakkiriza Yesu. Olunaku olwokubiri ekibiina kinene abaali bazze ku mbaga bwe baawulira nga Yesu ajja e Yerusaalemi, ne batwala ensansa ez'enkindu ne bagenda okumusisinkana, ne boogera waggulu nti, Ozanna, aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama, ye Kabaka wa Isirayiri. Naye Yesu bwe yalaba ennyana y'endogoyi n'agyebereka, nga bwe kyawandiikibwa nti, totya muwala wa Sayuuni, laba kabaka wo ajja nga yeeberese omwana gw'endogoyi. Ebyo abayigirizwa be tebaabitegeera olubereberye. Naye Yesu bwe yamala okugulumizibwa, ne balyoka bajjukira ng'ebyo byamuwandiikwako, era nga baamukola bwe batyo. Awo ekibiina ekyali naye bwe yayita Laazaalo okuva mu ntaana n'amuzuukiza mu bafu ne kitegeeza. Era ekibiina kyekyava kigenda okumusisinkana, kubanga baawulira nti yakola akabonero ako. Awo Abafalisaayo ne boogeragana nti, mulabe bwe mutalina kye mugasizza, laba ensi zonna zimusenze. Naye waaliwo Abayonaani abalala mu abo abajja ku mbaga okusinza. Awo bali ne bajja eri Firipo eyava e Besusayida eky'omu Ggaliraaya, ne bamubuuza nga bamugamba nti, ssebo, twagala okulaba Yesu. Firipo n'ajja n'abuulira Andereya, Andereya n'ajja ne Firipo ne babuulira Yesu. Yesu n'abaddamu n'agamba nti, obudde butuuse Omwana w'Omuntu agulumizibwe. Ddala ddala mbagamba nti empeke y'eŋŋaano bw'etegwa mu ttaka n'efa, ebeerera awo yokka, naye bw'efa ebala emmere nnyingi. Ayagala obulamu bwe bumubula, naye akyawa obulamu bwe mu nsi eno alibusigaza okutuuka ku bulamu obutaggwaawo. Omuntu bw'ampeereza angobererenga, nange gye ndi eyo omuweereza wange naye gy'anaabanga. Omuntu bw'ampeereza, Kitange alimussaamu ekitiibwa. Kaakano omwoyo gwange gweraliikiridde, era njogere ntya. Kitange, ndokola okunziya mu kiseera kino. Naye kyennava ntuuka mu kiseera kino. Kitange, gulumiza erinnya lyo. Awo eddoboozi ne liva mu ggulu nti, naligulumiza era ndirigulumiza nate. Awo ekibiina ekyali kiyimiriddewo bwe kyaliwulira, ne kigamba nti, kubadde kubwatuka. Abalala ne bagamba nti, malayika ayogedde. Yesu n'addamu n'agamba nti, eddoboozi lino terizze ku bwange, naye ku bwammwe. Kaakano ensi eno esalirwa omusango, kaakano omukulu w'ensi eno anaagoberwa ebweru. Nange bwe ndiwanikibwa ku nsi ndiwalulira gye ndi bonna. Naye yayogera atyo ng'alaga okufa bwe kuli kwagenda okufa. Awo ekibiina ne kimuddamu nti, ffe twawulira mu mateeka nti Kristo abeerera awo emirembe n'emirembe. Naawe kiki ekikugambya nti Omwana w'Omuntu kimugwanira okuwanikibwa? Oyo Omwana w'Omuntu y'ani? Awo Yesu n'abagamba nti, esigaddeyo ebiro bitono ng'omusana gukyali gye muli. Mutambule nga mukyali n'omusana, ekizikiza kireme okubakwatira mu kkubo. Atambulira mu kizikiza
tamanya gy'agenda. Bwe mukyalina omusana, mukkirize omusana, mufuuke abaana b'omusana. Yesu bwe yamala okwogera ebyo, n'agenda n'abeekweka. Naye newaakubadde nga yakola obubonero bungi obwenkanidde awo mu maaso gaabwe, tebaamukkiriza. Ekigambo kya nnabbi Isaaya kituukirire, kyeyayogera nti, Mukama, ani eyakkiriza ebigambo byaffe? Era omukono gwa Mukama gubikkuliddwa ani? Kyebaava balema okuyinza okukkiriza, kubanga Isaaya yayogera nate nti, yabaziba amaaso n'abakakanyaza omutima, baleme okulaba n'amaaso n'okutegeera n'omutima, bakyuke ndyoke mbawonye. Ebyo bye yayogera Isaaya, kubanga yalaba ekitiibwa kye, n'ayogera ku ye. Naye mu bakulu bangi abaamukkiriza, naye olw'Abafalisaayo tebaayatula baleme okugobebwa mu kkuŋŋaaniro, kubanga baayagala ekitiibwa ky'abantu okukira ekitiibwa kya Katonda. Yesu n'ayogera waggulu n'agamba nti, anzikiriza takkiriza nze, wabula oli eyantuma. Era alaba nze ng'alabye oli eyantuma. Nze nzize kuba musana mu nsi, buli muntu anzikiriza aleme okutuulanga mu kizikiza. Naye awulira ebigambo byange n'atabikwata, nze simusalira musango, kubanga sajja kusalira nsi musango, wabula okulokola ensi. Agaana nze n'atakkiriza bigambo byange, alina amusalira omusango. Ekigambo kye nayogera kye kirimusalira omusango ku lunaku olw'enkomerero. Kubanga saayogeranga nze ku bwange, naye Kitange eyantuma ye yandagira bwe ŋŋamba era bwe njogera. Nange mmanyi n'ekiragiro kye bwe bulamu obutaggwaawo. Kale nze bye njogera nga Kitange bwe yaŋŋamba, bwe ntyo bwe njogera.